Omulabi waffe omulungi ogamba otya? Nze Kabugo Peter ntutumyewo n'akatabo kakamanyiddwa nga Zinunula omunaku. Tugenda ku ssuula yaffe ey'ekkumi emanyiddwa nga empologoma n'ekitiibwa kyayo. Mu ssuula yaffe ey'omwenda twatunuulira ne tulaba nga Mikolo ne munne bakunnyonnyola butale balondebwa omusajja amanyiddwa nga kiri mu Tululangalanga oluvannyuma lw'okuba nti baali bawunyizza mutabani we okuliibwa ttimba eyaleegezaako okulya embuzi n'omwana oyo. Era omusajja oyo n'abasembeza mu maka ge n'abafuula baana be oboolyawo. Era twasembayo nga tulaba nti yali akuutidde abaana be bonna ab'awaka nti tebaayo muntu yenna ababuuza oba bano baana be oba si baana be ne bamugamba nti tebamumanyi, wabula ng'abakuutidde nti bamutegeeze oyo yenna abeera abuuzizza nti abo baana be ba muganda we abaava mu kitundu ekirala. Katugende ku ssuula yaffe ey'ekkumi egamba nti empologoma n'ekitiibwa kyayo. Lwali lumu nga tumaze n'okugundiira ddala mu maka, muganda w'omu ku bakannyinimu yali addayo ewaabwe e Ssengejja. Nannyinimu n'abuuza oba nga waliwo abaneeronda okumuwerekerako. Nze ne Mikolo bwe twalaba nga abavubuka bonna batunulaganako butunulaganyi nga era kirabika buli omu ku bo yali alindirira munne yaba yeeronda, ne tweronda okumuwerekera nga tulina n'essuubi ey'okulaba ekitundu ky'ensi ekyo. Bwe twamala okuwooma ne tudda mu w'obutama waffe. Tuba tumukuba omutwe nga mmeeya n'atubuuza nti lwaki mukkiriza okuwerekera omuwala oli? Anti temumanyi nga mwesudde mu katyabaga eri tegendeka, empologoma ziri eyo zikunnumba nga bantu. Mwe temulabye bali abamanyiye bwe bakonye nga babuuza abanaamuwerekera? Bagundi mwanguyiriza nnyo okukkiriza. Ebyenda ewaffe byakwekeka. Singa muzzeeyo ne mumutegeeza nti temukyagenze. Nga tumaze okugaayagaayamu ffensatule ne tulaba nga tetulina nsonga nnywevu gino apaatiikawo nti yeetugaanyi. Ate ekirala ng'agalenzi gali newankubadde go gaali gatidde nga gajja kutusekerera, era ne bakannyinimu nga bajja tunyoomoola nti basajja ki abo abatiitiizi. Ate ne tutya nennyinimu okumunyiiza ye ng'amaze okutukola ebirungi enfaafa bityo. Ne tukkiriza tumale gagenda. Naye so singa twamanya mu budde obwo obuzibu obwali butulingiza, sirowooza nga twanditunze omwoyo okugenda. Bannange nno okulimba kibi, nange sijja kubalimba nti nafuna otulo otwa bulijjo mu mmunye zange. Omanyi twalwawooko okwebaka olw'okwetegekera olugendo. Bwe nawungulako otumu neesisimuka ne ntandika okukuba ebifaananyi eby'olugendo lwaffe mu mwoyo. Ne ndaba ng'empologoma ekwata omuwala nga ngikuba omuggo, ate nga Mikolo agisika olulimi, ekyo ne kiyita. Ate ne ngikuba ekifaananyi ekirala ng'engoba embiro, ng'omuwala akaaba ate nga Mikolo agifumita, n'ebirala bwe bityo. Leero obudde okukya bwansala ku mugwa, so nno munnange newankubadde teyayogera, sirowooza nga naye yeebaka, kubanga nabanga ndi wakati w'ennyanja w'ebirowoozo byange, namuwulira ng'akulungutana ng'abukuta ku kiriri kye. Emmambya yali esala ne twambalagana n'olugendo lwaffe. Omuwala nga yatuli wakati nga nze nkulembeddemu, munnange ng'akoobedde olunyiriri. Ennaku 3 ze twamala mu lugendo lwaffe nga tutambula mu ngeri eyo. Twatambulanga kisirise era ebigambo bye twayogera mu kkubo sirowooza nga byasukka engalo z'oku mukono ogumu, okuggyako ebyo bye twayogereranga mu kisulo mwe tusuze. Oba kwali kutya kwe kwatusirisa, oba birowoozo nange siraba bwe nnyinza kukyawulamu.
Ensi mu kitundu ekyo yalinnya ya mbubbu ng'oyinza okulengera kuno ne gye nnava. Newankubadde nga wano ne wali wabanga weetondeseewo akakuukulu k'obusaana. Kyokka mu lugendo lwaffe lwonna tetwajjirwamu kyekango. Ku lunaku olwandibadde olwokuna olw'olugendo lwaffe nga bwe banywera emmindi ey'okubiri ku lubimbi ne tutuuka. Ne batwaniriza nnyo era mu kunyumya okwaddirira ne batubuulira ng'empologoma bwe zaali zimaze ennaku nga zitamye nga zitigomya abantu n'okubakaabya akayirigombe. Enjuba yali egolooba ne tulya emmere ey'ekiggulo eyali ey'embwabwa ate ey'ekiyita mu luggya. Obudde bwonna okugenda okukunira nga twatuuse dda gye twasuulizibwa era otulo tetwalwa nga tutuggyawo. Mu mattansejjere empologoma n'etulumba. N'esooka okwekiinyira n'okwewuluntira eyo ebweru. Bwe twagiwulira ne tulinnya ku kibanyi era nannyinimu ye nga mutaka ku kyo. Bwe twamubuuza mu kaama ekinaakolebwa okuyamba mukazi we n'atugamba nti ye tamanyi kulinnya alinnye. So nno ate bambi omukazi ng'alina n'omwana yakatambula. Mikolo nange ne tuteesa tumuggyeyo nga nze waakukka wansi musitule muweereze Mikolo amusike ng'ayima ku kibanyi. Naye mbanzika bwe nti nga n'okugulu okumu kuleebeeta mu bbanga, empologoma nayo we yawagulira ennyumba ate ku ludda kwe nnali nzikira. Okweyongera okukka mu kaseera ako kwandibadde kusuula kugulu mu kamwa ka mpologoma. Oba yadde kugyebagala bute okutali na kimu kye nnali neewaddeyo kukola. Ekyobuzira kye nalaba nga kisaanira okukola mu kaseera ako kwe kuzzaayo okugulu kwange waggulu amangu ddala nga bwe nsobola. Mba nkuzzaayo ekinnaginagi ne kiraalira mu miti. Ne kulaalira mu miti. Mikolo n'ansika olusika lumu ne kubuuka mu nvuba eyo, naye ng'eddiba erimu lisigadde litambiriddwa emiti okununulayo okugulu. Newankubadde ng'akaseera kaali katono mwe natitibanira n'okuwalula okugulu, naye empologoma yo yabwebweneramu obukoko nga 3. Ng'emaze okuwemmenta obukoko bwonna n'evaabirawo akabuzi awo ng'obudde bukya era ng'omwezi gwaka nnyo. Bw'eba efuluma ng'erowooza nti olusassalala erukunkumudde ebyembi, omwana n'awamuka mu tulo n'akaaba. Anti akatyabye. Ensolo yakyuka n'ekomawo n'esika omwana n'emutujja ekigwo, endege zaagiramu zokka becca nga ggwamu omukka. Ate n'egwira omukazi naye n'emutuga n'emusitula mu kamwa kaayo ng'ekutte omutwe, amagulu ge gagiri mu mmanda yaayo. Egenda emuwalula nga kkapa bw'ekola emmese ensolima oba gamba omusonso. Bwe yamutuusa mu luggya wakati n'emussa n'emagaamaga ng'emutaddeko ekibatu kyayo ekya ddyo, n'ekutama n'eruma. Saalaba keenyeenyaako mu ye, naye obanga mu ye mwali mukyasigaddemu akateetera awo ekaggweeramu. Ng'emaze okutuukiriza omukolo gwayo ogwo n'esitula ennyama yaayo n'ekulubba nayo okutuusa lwe yabulirayo. Twali twagala okukuba enduulu, nnyinimu n'atukomako mangu nti temukuba nduulu, empologoma bw'enedda ffenna ejja kututta, mugireke ekome ku abo bagimala. Ate munnange nga naffe tetubunira. Obudde bwonna bwali butunudde olwo nga lwe tukuba enduulu, abantu nfaafa ne bajja ng'eŋŋoma zituuka ku jjunju.
ng'enduulu etokota ng'eggwaayo baba bateesa ebyokugiziga eyiggibwe, ffe ne tutandika okugenda nga tulondoola amatondo g'omusaayi tulabe we yamuliiridde. Mu butamanya oba ŋŋambe nti mu busiru bwaffe, kubanga twalabulwa naye ne twezibikkiriza amatu, twalowooza nti empologoma olumala okulya ng'egenda. Tuba tutambuddeko akabanga, omusajja n'atugamba nti, baana bange temunonoogana mpologoma. Ffe ne tumuzzaamu ekkaaze nti, obusajja obukulu nabwo ogenza okulaba nno nga gye tulaga. Ebigambo bye twejjusa oluvannyuma nga wayise akabanga akampi kati. N'abantu abalala baakanda kutulaamiriza nga batulabula nga ffe tusiisiina busiisiinyi, biri byonna bituyita ku nviiri, ne biyita ku nkoona okutugwa enkoto, mu matu nga tufaanana abaagavuubiiseemu ebikwabaaya n'envumbo. Ebigambo eby'enkomerero bye nawulira nga kye tujje tuyite ku kitengejja ky'omusaayi, mpozzi we yawummuza omutulumbi nga tennaba kweyongera, nga tennaba kweggwera, byavuga nti, abo baliko ekibawujja, nandiki omukazi omuyima yabatuulidde ku kisaabo, mubaleke gabawale, gwa nti kayemba nantabuulirirwa. Tugenda okuwulira ng'obunyonyi butiitira, ne ŋŋamba Mikolo eyali akulembeddemu nti, owaayo obunyonyi obwo, ko ye obugamba ki? Ko nze tebubanga bulabye empologoma, ko ye nti, otya nnyo naawe, tebulabako ku lisota era bulaba mpologoma eyo nga ggwe ye bwe bukulaba. Ko nze nti, twandikomye wano nno munnange, nga ye alalambadde bulalambaza agenda. Nze ne nnyimirira ne mmuyita dde nga tampuuna yeekwakkula bwekakkuzi. Nalwaddaki nti nze gwe banaayita omutiitiizi nga mmugoberera. Mba mmutuukako nti nga ndaba ayimirira. Gye nakuba amaaso nga ndaba empologoma egatuyegese etigombi egavulumula bulala. Singa ettaka lyali lirimira omuntu lyali mmize. Wano we tugenda okukoma ku ssula yaffe n'ey'ekkumi. Tukomye Mikolo ne munne balondodde empologoma eno, naye jjukira balabuddwa obutagigoberera, bo nga balowooza nti empologoma bwe yamala okulya etambula n'evaawo. Kumbe empologoma eno bwe yamala okulya yasigalawo. Kati bakulaga nti Mikolo ne munne bagisanze mu kibira, obunyonyi bwe bubadde bukaabira, era eyimiridde amaaso egabeegese etenga omukira. Ki ekinaddirira? Linda ekitundu eky'ekkumi, essula y'ekkumi ekitundu ekyokubiri. Nze Kabugo Peter, beera bulungi. Teweerabira kusubscribinga, oyongere okuba ng'olaba vidiyo zino ziggweeyo, yongera okuliyita banno, mwongere okunyumirwa Oluganda. Nze Kabugo Peter.